Ines Sulemani ow'emyaka 4 egy'obuto takombanga ku mpeke ya ssanyu bukyanga atonnya ku dduniya. Omwana ono yazaalibwa alina ekirwadde ky'ekibumba ng'ono bukyanga azaalibwa kizze nga kimubala embiriizi. Ono okutuuka ku myaka gino ena gy'alina kibadde kisa kya Katonda nga kw'ogasse omusimbi omuyitirivu ogumuteereddwako okutaasa obulamu bwe. Okusinziira ku maama w'omwana ono amanyiddwa nga Asira Abdul Karim ategeezezza Sure Media nti ye mwetegefu okuggyibwako ekibumba kye akiwa omwana we, wabula ensimbi ezisoba mu bukadde 129 ze baamusaba mu India ze zikyaleese kalumanywera nti anti kaweefube ow'okusonda ensimbi zino afuuse ezziga lya mmese kubanga buli gwe batuukako okubaako obuyambi bw'abawa abategeeza nga bw'atalina ssente. Sisala zonna ozalina temulina naye 10, 100, 5 bijja kukyusa ku ezo miliyoni ze bansaba. Mbasaba munyumbi ngezezzaako ndabiridde ayina 4 years naye nange nemereddwa nga maama. Mbasaba bambi munzija okkirira nga maama eyamba omwana wange. Ono Bakira obwedda annyonnyola Sure Media nga bw'ayoza ku mmunye atunnyonnyodde engeri obulwadde bw'ekibumba gye bwakwatamu omwana we amangu ddala nga yaakamala okumuzaala, ng'ono era ttotodde amalwaliro ag'enjawulo g'atalaaze ng'anoonya obulamu bwa muwala we. Aina yazaalibwa n'obulwadde obw'ekibumba, obulwadde bwa kibumba tubadde tumujjanjaba okuva olunaku lwe yazaalibwa. Aina namuzaala mu 2021 mu COVID-19. Yazaalibwa ng'omwana talina buzibu bwonna, Mukama Katonda yamutuwa nga mulamu. Bwe nadda ewaka enkeera omwana n'afuna sawundi mu lubuto, ng'olubuto luvaamu sawundi gy'otasobola kutegeera. Ne muzaayo ku dispensary e Mukono. Bwe namuzaayo ne baŋŋamba tetumanyi kiri ku mwana naye muddeyo kuba twakola sikaani ne tukola tesiti ne tewali kirimu. Ne tuyisaawo wiiki emu Aina n'avaako akalera. Akalera bwe kavaako yasigala nga ekkundi livaamu omusaayi nga litoonya butonya musaayi, nga ne pupu gw'apama apama pupu mweru singa baana abalala bapama yeeru, nga buli wapama buli wakolola buli wasinyizinga ye musaayi gufuluma. Ne mudduseera mu ddwaliro ne mbanyonyola ne bagamba omwana avaamu omusaayi buli wafuka buli wakola anything. Ne baŋŋamba tetumanyi kye tusobola omuyamba katukulifaringe tugendeko e Kampala. Bwe twagenda e Kampala ne tugenda Kampala Children's Clinic ne bamukuba vitamin K ne babikka ku kalera ako ku kkundi ekyenda ne bakizaayo yiiyo. Tewayitaawo myezi omwana n'afuuka yero. Abasinga ng'abakyala abakulu bali baŋŋamba kamubiri naye kamubiri bwe teyali ng'ono omwana eyakazaalibwa tubazi. Ono ategeezezza nti watuukidde okuddukira mu bamuzira kisa okusaba obuyambi ng'alwanye n'obulwadde bw'omwana we okumala emyaka 4, wabula kati alemereddwa kubanga embeera yeeyongera kwonooneka nga n'enviiri kati ku mutwe zitandise okumwenyuukako nga zigwa wali. Ngezezzaako ndabiridde ayina 4 years naye nange nemereddwa nga maama. Mbasaba bambi munzija okkirira nga maama eyamba omwana wange. Nze nga maama nsazeewo okumuwa ekibumba. Siri mu basaba nti mumuwe naye just munnyambe nfune ssente muwe ekibumba kyange kyokka kye nsaba. Suleiman Salimu Mohammed ng'ono ye taata w'omwana ono annyonnyodde ku buyambi obwetaagibwa okusobola okutaasa obulamu bw'omwana we era n'akoowoola ab'emitima emizira kisa okuvaayo okumudduukirira kubanga ne ddeeti gye baali baabaweerako okugenda e India okulongoosa omwana ono yayiseeko dda. Amanya gange nze Suleiman Salim Mohammed ng'ali mutuuze w'ettaka Jonge Mukono. Ndi wano mu maaso gammwe azije n'omukyala wange ono n'omwana nga twagala buyambi eri eggwanga. Omwana wange ono bagenda mukola surgery liver transplant e India. Era mukyala wange bagenda osalako ekibumba bakiwe omwana.
naye eddwaliro lyagala emiliyoni 129 eza dola z'emitwalo 307, naye ze ssente zembagambye emiliyoni 129 za ddwaliro nga sajjale. Naye wajja kubeerawo expenses endala kubanga tumaze okonfaminga nti tujja kugenda kumalayo emyezi 3. Mu myezi 3 ezo tujja kuba nga twebaka mu apartments. Before we go to the hospital kugenda kusula mu apartments weeks 2. Sajjale weggwa ey'ennaku 21 tugenda kudda mu apartment okumala emyezi 3, which means essente ze twagala zisinga ku miliyoni 129. Kantwala omukisa guno okukoola all well wishers natandika n'omukulembeze w'eggwanga kubanga gwe president waffe nze nimutuuzeewo nzaalibwa Iganga, njagala obuyambi okuva gy'oli president. Maama Janet Museveni, Janet musaba obuyambi maama. Honorable Nabbanja prime minister, obeereddewo abantu buli omu akaabidde ggwe era oyanukudde omulanga, tukusaba obuyambi maama. Bebe Kulu, my brother, you are always helping people. Naffe tugatte ku abo b'obadde oyamba kubanga nga nze taata amazima omulimu ngukoze. Test okuva omwana ono bwe yazaalibwa n'eddagala lye n'akakozesa lisuuka ne ssente almost ze njagala. Ssente njagala nnyingi. Mbasaba mutuwe obuyambi kubanga ennaku ze baali batuwadde zaggwako kubanga twali suppose zigenda nga 15 omwezi guno gwa December, naye ennaku zaaweddeko. Omwana wo natandise okuvaako enviiri zitandise okunyuka nga zivaako olw'obulwadde olw'ekibumba because it's liver cancer. Basaba obuyambi. Media mutuyambe aba media mutambuze kubanga media mumanyi abantu abatuufu, ffe tetubamanyi, naye media namwe mukoze omulimu munene mu nsi eno era I give you credit because mubeereddewo abantu abeetaaga obuyambi. Abafumbo bano batuuze b'ettaka Jjunge mu muluka gw'e Namubiro mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono nga Sure Media we batuukiddeko ennaku ze baali babawa okutwala omwana ono e Buyindi okulongoosebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogwa Desemba zaayitako dda. Wano we tukubira omulanga nga Sure Media eri abagabe b'obuyambi, gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo okuvaayo okudduukirira omwana ono asobole okuggibwako ekibumba ekirwadde ky'alina aweebwe ekibumba kya maama we kubanga maama we ye mwetegefu okuwaayo ekibumba kye ku lw'omwana ono. Yenze Mukibi Samuel Kebo ku lwa Sure Media. Naye n'atugamba the only solution for that disease is a liver transplant. And right now, ayina yeetaaga ekibumba ekipya. And nze maama we nzaagenda omuwa ekibumba ku kyange basaleko ekimu. Nze nga maama ng'omuzadde alina omwana alina obulwadde, nsaba basimu gavumenti, His Excellency President, Mama ne Baba, Rebecca Kadaga, Anita Among, Nabbanja, muganda wange, my brother Bebe Kulu, all the media, my brothers and sisters. Sisala zonna ozayina temulina naye olukumi ekikumi ebitaano bijja kukyusa kwezo miliyoni ze bansaba.